As I said, we have come a long way, me and Cedric. We started in Nairobi in the 1980s as children, and we were always friends. At that time, naye mmwe Muhoozi nedda n'okumuyita obuyisi ajja koleka simple speech okungubagira abafiiriddwa nakyo ne kigaana. Okumuyita obuyisi abeeko ka speech kakolera ba mourners oba abakungubazi nakyo ne kigaana. As I said, we have come a long way, me and Cedric. We started in Nairobi in the 1980s as children, and we were always friends. At that time, Katoyo yalindiridde era yayagala era yalina desires ez'okwagala okutwala obukulembeze bwa Uganda, ayagala kusucceedinga kitaawe naye nga tasobola nakukola ka simple speech okukungubagira obukungubagizi abafiiriddwa mu luzungu ne kigaana, okubabuuzaako obubuuza ng'alina kusooka kusoma kapapula. Oyo yalindiridde okusucceedinga Museveni. Naye nga mwenna mukimanyi nti Abannayuganda bwe batuuse banyigiriziddwa paka ku ssaawa esembayo. Ssaawa eno Abannayuganda bonna banyigiriziddwa nnyo olwaleero. But instead of Muhoozi okutwala abaana b'abantu mu basement, lwaki si bw'osooka mu basement n'oyiga oluzungu? Sibalimba muyinza okulowooza tuli biased kwono gaali. Tetuli. Mazima ddala omuntu alindiridde okubeera omukulembeze w'eggwanga CDF ow'amagye tasobola kukola ka simple speech nga takasomye ku lupapula, naye era ne ke bamuwandiikidde ne kagaana. Waliwo ekitagatta bulungi wallaahi nedda. Ntunuulidde omusajja ng'akikiitana n'okugjayo akapapula bw'akeetegereza asobole okukola ka simple speech. Muhoozi can't even express himself. He can't even make statements without reading on the paper. Tasobola kukola statement n'agimaliriza nga tasomye ku lupapula. Kyokka ng'ate bw'owulira statements ze z'akola, simple statements ezino ezisookerwako ezitandikirwako lwe luzungu lw'aba ayogera era lwe bamuwandiikira kapapula. Kati kubamu akafaananyi mazima ddala ng'omukulembeze w'eggwanga. Bapulezidenti b'amawanga ag'enjawulo batudde bali mu kupresentingira abantu babwe be bakulembera nga bawa Muhoozi omuzindaalo. Lumala Museveni oyo atulugunyiza Bannayuganda. Museveni oyo buli kimu akikoze mu ggwanga lya Uganda, but Museveni asigadde ati asobola okuyimirira ku muzindaalo n'ayogera. Musajja mukadde naye asobola okuyimirira n'apresentingira eggwanga ebyekisiru bye byonna by'aba ayogedde, naye ng'abyogera ng'ebimu abijja mu mutwe. Naye yazaala omwana. Naye mmwe instead of ono omusajja okukwata abaana b'abeene n'abatwala mu basement n'abahumiliatinga n'abasalako ebirevu, simanyi abayigiriza Lunyankole, lwaki ye si yasooka mu basement n'ayiga oluzungu? Muhoozi gwe olina okusooka mu basement oyiga oluzungu. Kati akugamba nti yalindiridde okutwala eggwanga mu maaso, era ne wabeerawo n'abasajja abasomye abayivu abayitirivu nga bamutembeeta nti yagenda obbatwala mu maaso. Kati mwe mwasomera ki? Bwe kiba ng'ono omuntu afaanagana bw'ati nga gwe mulindiridde batwala simanya naye bannange muyinza okugamba nti bano abasajja bano bali biased. Kale netugaanye ne wabeera nze gwogenda otwala mu basement oyiga Olunyankole. Naye bannange amazima googerweko, amazima tugoogere n'okujja okukungubagira obukungubagizi abantu. Mwalabye omwana wa Cedric oyo omwana w'omugenzi, mwana alinga mu myaka 13 14 yazze n'akwata omuzindaalo n'ayogera mu luzungu. Mwana wa myaka 14 nga takutte lupapula lwonna talina waasoma, najja n'ayogera. Ekyamulemesezza emotions zaamususeeko obungi ng'amaziga gajja kumukumu n'alemererwa okumalayo speeches ze. Naye ng'olaba omwana ali aggressive, ng'olaba omwana ali bright. Naye CDF w'amagye, omwana wa pulezidenti, okutuusa olwaleero ng'akyalemereddwa ddala okukola ka simple speech kayinza okupresentingira Bannayuganda nga tasomye kapapula. At least bamourners abo batuddawo n'ojja n'obakoleramu
ng'omuntu alindiridde okutwala entebe. Hey, my goodness. Naye mmwe ate tatereeza eva era nze kindeetera ekibuuzo, who is behind Muhoozi's Twitter? Ani ali emabega wa Twitter handle eyo? Bw'ataba mwenda ayinza okuba kino ekisajja kyabukedde kino bakiyita ani ekisajja ekyo eky'omutwe omunene, basajja bwe bali emabega wa Twitter handle eyo. Naye Muhoozi nedda naawe olimba omuntu ali mu kalibe ey'okwagala okutwala eggwanga eririmu abantu abali stabuni abatulugunyiziddwa ebbanga abagala okulaba ku bukulembeze ng'ogenda kwogera eri ogenda bamalira mu basement nakubatta bakola byonna byowulya byoyagala. Naye ekitali ekyo mbagenda kuchallenginga. Believe me or not, people they are going to challenge you. Bajja kuchallenginga paka. And I'm wondering who is behind Muhoozi's Twitter. Bw'ataba mwenda ayinza okuba kino ekisajja kino ekyabukedde kino bakiyitaani ekisajja ekyo mukiitere mu comment section awo. Ekyo ekisajja ekyo kigundi kyabukedde TV ekyo. Jobless mbagala nnyo peace. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali wale nnyo yita ku WhatsApp. Naye mmwe Muhoozi nedda n'okumuyita obuyisi ajja koleka simple speech okungubagira abafiiriddwa nakyo ne kigaana. Okumuyita obuyisi abeeko ka speech kakolera ba mourners oba abakungubazi nakyo ne kigaana. As I said, we have come a long way, me and Cedric. We started in Nairobi in the 1980s as children, and we were always friends. At that time, Katoyo yalindiridde era yayagala era yalina desires ez'okwagala okutwala obukulembeze bwa Uganda, ayagala kusucceedinga kitaawe naye nga tasobola nakukola ka simple speech okukungubagira obukungubagizi abafiiriddwa mu luzungu ne kigaana, okubabuuzaako obubuuza ng'alina kusooka kusoma kapapula. Oyo yalindiridde okusucceedinga Museveni. Naye nga mwenna mukimanyi nti Abanayuganda bwe batuuse banyigiriziddwa paka ku ssaawa esembayo. Ssaawa eno Abanayuganda bonna banyigiriziddwa nnyo olwaleero. But instead of Muhoozi okutwala abaana b'abantu mu basement, lwaki si bw'osooka mu basement n'oyiga oluzungu? Sibalimba muyinza okulowooza tuli biased kw'ono gaali. Tetuli. Mazima ddala omuntu alindiridde okubeera omukulembeze